Kkooti eya City Hall mu Kampala ebadde ekubirizibwa omulamuzi Edgar Kalakire evunaanya abasajja babiri emisango egyekuusa ku by'okubba ebintu mu palamenti y'eggwanga. Abavunaaniddwa kuliko Kamulegeya Amil ng'olumu yeeyita musiraamu ate Munamugibu 35. Owookubiri ye Balyejjusa Farouk myaka 43, omutuuze w'okubbatabata Namasuba Makinde Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano bavunaaniddwa emisango gy'okubba n'okufuna ebibbe nga kigambibwa nti bano n'abalala nakwatibwa wakati w'omwezi ogw'omukaaga 2024 n'ogwokusatu 2025 nga basinziira ku Villa Park opposite Arena Mall Nsambya Zone mu Kampala. Baafuna TV LG yinchi 32 ne GBL loudspeaker nga byali bya palamenti ya Uganda. Mwasangibwadde television yinchi 32 loudspeaker ebintu ebyo nga bya Parliament of Uganda. Bano emisango bagyeganye era wano omuwabi wa gavumenti Akite Maria Grace ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kwawedde mu musango guno. Ono wabula asabye kkooti eyise ekibaluwa eri omuwawaabirwa nnamba emu ayitibwa Boaz Mike okuleetebwa mu kkooti avunaanibwe kubanga naye ku fayiro eno kwali. Omulamuzi abavunaaniddwa abasindise ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa nga 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.